Ng'ennaku z'obwenzi 2 omwezi ogwokusatu twakulaga emboozi y'abatuuze ku kyalo Bukeerere mu ggombolola y'e Kayunga mu disitulikiti eno nga bagugulana n'omuyindo olw'ettaka. Oluvannyuma lwa minisitule y'eby'ettaka okuyingira mu nsonga zino yafulumya alipoota olwo buli omu n'amanya ettaka lye bwe liyita. Kyokka oyinza okugamba essanyu lyabwe teryabadde lya lubeerera anti bano bafunye ebbaluwa okuva mu maka g'obwa pulezidenti ng'eraga nti omuyindo ono baamugobaganya mu bukyamu n'ebimu ku bintu bye ne byonoonebwa. Okusinziira ku bbaluwa eno ewandiikiddwa akulira akakiiko k'eby'ettaka akola ku nsonga z'amateeka Nathan Bwogi eri DPC ne RDC b'e Kayunga eraga nti musigansimbi ono ebbanga lye yali amaze ku ttaka lino yali afuuse wa kibanja ng'okumusindiikiriza kyali kikyamu. Kino nate kizeemu okweraliikiriza abatuuze. Eby'ekibanja omuyindi tumugusanga ku kibanja era tetumanyi bakibanja. Abatuuze baffe bali ku ttaka lyaffe bonna tubamanyi bangi era tetulina gwe tuginako nambolobogi yonna era tetulina busibu. Omuyindi bwe tumugwangula wano ng'atutwala mu State House yatusuwale wa mwami Bwogi ne twetooloola eyo enfunda n'enfunda. Bano batubuulidde nti omuyindi yagula ettaka plot namba 21 block 79 nga yaligula mu bbanka oluvannyuma lwe yali nannyini lyo Margaret Katono okulemererwa okusasula ebbanja wabula nti teyafaayo kukola kunoonyereza kumala kumanya wa we lyali liyita. Yajja n'afuna ettaka ffe tukkiriza bulungi nti yagula era yagula mu bbanka. Ekyapa kye kiri plot 21 block 79 twamuwa kyansi nnene nnyo. Ku ttaka lyonna eriko 640 anoonyeeko poloti 21 weekoze eki wetudde nga ndi omu ku yabatambuza okubalaga amayinja amakadde. Okuva we twatandika okwewuba mu State House ennaku ze twagenda emirundi ng'esatu Emmengo ne tugenda wamukulu Lukyamuzi nga tuli tunoonya poloti 21 tubadde ku byapa tetubadde ku bibanja kati eby'ebibanja sibimanyi nga nze kyayina. Ati bweraliikirivu bw'abanga akomyewo ng'obwekibanja ate ffe kutusenda ate busenzi kumala gajja na greda n'atusenda awo tetumanyi wawe tuyinza kulaba. Mu kiseera kino nga basobeddwe wakane mu kibira bano bakubidde omulanga eri omukyala Fiona Balungi akola nga senior presidential assistant mu mirimu egy'enjawulo ne President Museveni okuyingira mu nsonga eno ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Atuyambe naye ffe kati batusindiikiriza tulagawa ettaka eryaffe liri luddawo egyo tunaagenda tutuule ng'ate wano tumaze emyaka n'emyaka. Omusajja mutuuze kuno kwenzalidde kwenkulidde era muno mu ttaka mwe bangi nemu ebibanja ekisange ku wali kuno era n'amala kuno kwenziikibwa. Tugezezzaako okunoonya Nathan Bwogi okwongera okubaako kyatunyonnyola ku nsonga eno wabula ng'ennamba yemanyiddwa tagikwata. The subscriber you have called does not answer. Please try again later. Ne RDC w'e Kayunga ensonga zino azoogeddeko bw'ati. Twatula mu lukiiko ne tusalawo nti omuyindi akwatagane n'abatuuze b'e Bukeerere wamu n'ab'e Kaligoya tulabe nga afuna awantu ewakolera buli omu abeere mu mirembe. Mu kiseera kino abatuuze bakyasobeddwa nga tebamanyi kyakuzzaako. Omuyindi ono